Sibanywa chief and Sekobat. That's a joke, right? It's not a joke. Omuyimbi Vinka asekeredde Ava Peace. Oliza bulungi Ava Peace kukusaba munangate battle nti asobola munangate okubatolinga singa in case eze battle asobola munangate okubatolinga Shiba kosate munangate ne Vinka. Wabula Vinka abadde n'obubaka eside eno byengenda okubeera nga nkutuusaako. Ate nga mu maaso awo Palaso abadde naye n'obubaka munangate bwakakasa kosate n'omukyala Spice Diana kyakoze bannange ku ceremony kibadde kikambwe nnyo. Bampita Geminati nsinza ku Geminati Yugi kansoke nkutegeeze munnange kakati nno Vinka avuddeyo n'agamba nti nno Shiba is a very hard working woman. Naye Ava Peace ku kyokugamba nti nno asobola munangate otubatolinga nze ne Shiba Kalungi nti nno ye alabanga just joko alabanga munnange ekyokusaaga eside eno. Bibadde bitya Vinka abadde n'obubaka wali actually abadde ku interview nga boogezako okulaba mu katambi kano akabadde kafuuse munnangate ettabbo. Bibadde bitya kansoke mbikuwe. We are not surprised. Shiba is a very hardworking woman. Fena even to Bidaba, so it's a very good thing. And being that at least I've heard the story behind concert What if concert in a way of a battle? Ava Peace ya kuganda asobola okubatoli just in case amaje gaba. No, that's the funniest. Now on Setensanyo. Sibanywa chief and Sekobat. That's a joke, right? It's not a joke. No, that's a joke. Battling Ava Peace is a joke. And I can so can call a concert. Yeah, battle being a joke, Banima. Omukyala munangate Vinka statement ndozo giwulidde kosa naawo omukyala munangate Shiba Kalungi eside awo. Soka nkongereyo ko wali Spice Diana abaddeko ku ceremony emu wabula abasanyudde munangate omuziki nga boogezako okulaba kuzimu ku nnyimba ze munangate ezikyasinze okukwata omubabiro. Yoyo no omukyala munangate Spice Diana nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo. Kakati nno nkongeddeyoko wabula Palaso avuddeyo munnange agambye nti nno sigenda kubeera nga ndeka munangate bafaanizi bange nga bali munangate mu kudaagana eyo. Mbaleetedde munangate ekintu ekyenjawulo ekintu ekirungi wabula bibadde bitya mu katambi abadde ne kampuni gy'abadde akakasa ye gye yeesiga obulungi munangate yite Hayes. Saagala bimalayo kansoke mbikuwe. Hey, what's up my beautiful people? My name is Palaso. Connections. Yes, oli mwana muwala oba oli mulenzi. Wali ofunye ku kirowoozo ekigenda okukolerako e Bulaaya oba go work abroad ebweru w'eggwanga. Yes, njagala okugamba bw'oba onoonya kampani eyeesigika genda okebere ku Hayes Recruitment Agency. Beba kafulu mu kufunira abantu emirimu ogenda okolerako e Dubai ne bafunira family zaabwe emirimu n'amawanga amalala. Oyagala kola ku nnyonyi, oyagala kola mu cargo, oyagala kola mu security, oyagala kola mu shipment, byonna emirimu bagirina balina emirimu egimatchinga skills already zolina. Ne bw'oba toyina passport ezo nsonga nnafu bajja kuyambako genda registering ate bw'oba following ku page yaabwe ya Hayes Recruitment ku TikTok ogenda kusangako emboozi z'abalala bangi nnyo bebakoledde ekintu kyekimu ekyo ne basobola okugenda ne beekolerera ne bakyusa obulamu bwabwe. They got real stories. I am telling you right now, go Hayes, go better, tosuula genda weefunire omulimu okolerere family yo yaman. Omuyimbi munangate Palaso bw'atyo bw'abadde akakasa n'eyo kampuni. Ndowooza owulidde munangate obubaka wano ku Geminati Yugi tuliwo munangate okubeera nga tukuweereza munnange wabula kyosaanidde okubeera ng'okola
kwe kusubscribinga, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako. So nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku muyimbi munange ate Pallaso. Bwe nti bwe nkoze kankomewo ko maaso awo n'ebirala.